government or a local government shall not lease out or otherwise alienate any natural resource or trust land mentioned here. Government bagigamba bwe government oba local government KCCA tokkirizibwa kugaba lease oba kutunda ekintu kye bayise natural resource nga wetland ng'omugga ng'omwala tokkirizibwa kutunda mwala. Amateeka bwe gagamba ebirala property basobola okubiteekako lease naye bagambye nti omwala tuguteekako lease. We twogerera ham ng'ayita mu kampuni ye bagiyita Chi Ham alina lease ku eka 48 ez'omwala gwe nakyo zaali 72 zikka 56 kati 48 azirinako lease. Yasooka ku leasinga eka 6.5 alina ebyapa 2. Nabagamba kati ekyo kiba kitegeeza private property nti ogw'omwala asobola n'okuteeka mu kiraamo kye nti omwana we agusikiranga bwe nfanga omwala gwe nakivu omwana wange gundi yagutwala. Kyabulabe era n'osanga abeeyita ba intellectual nga baga ekyakikole yagutwale ndaba mwana wamu twabalimu okuzimba agutwale. Bwe mba sirina ssente zikola kintu ebyange otwala butwazi. Ekyokubiri bagenda ne bawuddiisa eggwanga mu bbaluwa ya Mwami Museveni ng'agamba nti Hamu amuwadde pulaani era Museveni n'agiyisa. Weebuuza oba yesite whatever akola ku bya pulaani yesite pulaani naga ayisizza pulaani nnungi nnyo. Hamu agenda kuzimba omwala naye okusobola okujjayo mu investment ye bw'ajja kuteekako ekizimbe kye waggulu ku mwala ajjemu ssente mu bufunze nti omwala gwe gujja okusooka okuzimbibwa waggulu ateekeyo ekizimbe kye. Actually ekigenda mu maaso Hamu azimba kizimbe kye tazimba mu mwala. Kiri bwe kiti Museveni agamba nti Hamu ajja kuzimba omwala waggulu ateekeko ekizimbe. In other words, the dominant future mwala ekizimbe is an accessory. A plan Museveni gye approve. Naye Hamu kyazimba ku ground azimba kizimbe kubeereko omwala tazimba mwala kubeereko kizimbe. Agamba kati azimba mwala azimba kizimbe kye commercial mall ateekeko omwala. So si nti azimba omwala azimbeko ekizimbe. Simanyi oba nkinyonyodde bulungi naye munakitwala bwe. So kyekiriwo ne Mwami Museveni bye yamugamba nabyo tebiriiyo. Kakati ekirala ekyokusatu ye pulaani talina. KCCA yamuwandiikira ebbaluwa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omunaana nti puliisi ebyo by'ozimba bimenya amateeka tebirina pulaani bimenyewo biyimirize. Hamu n'ajeema kati ebivuddemu ekyo ekyokusatu. Ekyokuna talina environmental and social impact assessment report. Balirega yawandiika ebbaluwa ya executive director owa NEMA ng'agamba bannange mwe KCCA mwali mulabye ku bbaluwa y'omusajja ku pulaani y'oyo environmental impact assessment report bwe muba mulinayo akawandiiko konna ke mulina akakwata ku mwana mukampe ye Balirega wuuno akankwasa ebbaluwa ye ya nnaku z'omwezi 22 ogw'omunaana nga wandiikira executive director KCCA nange nampaako gagamba bannange bazimba ku mwali mu kifu naye nze sirinayo kawandiiko konna nga netumugamba nti era neziruka negenda wali ne muganda ye mukulu Balirega nga obadde omenya ab'okubiki nga obadde ojja omenya abaana mu kasokoso oluddawa lwaki tomenya Hamu n'agamba mumpeeyo obudde. Kati ne bw'omuteekamu kamera n'omugamba Balirega ogamba ki naye yekyesiikidde. Naye nga tewaliwo gye bayita environment and social impact assessment report. Eyo ripooti ebeera nkulu nnyo yekulaga nti by'onoozimba binaafaanana bitya. Yeraga ne gye bayita structural integrity ya structure nti ettereete buzibu ne kikuba abantu ne kigwa kambabuulire na kino kankibabuulire kubanga nga bwe mbagambye ebimu tebabiraba. Bwe tugenda bwe tutyo
kubanga kino kuba ekire kyankuba ekyatonda kyabadde kitujjukiza nti omutabaawo kimukolawo okuhamba embeera ejja kusingako awo eyo enkuba gyemulaba yatonyedde butonyezi ddakiika ngondooza tezaawe zinaasatu zabadde eddakiika nga 2 naye ke tunaafuna ekire ky'enkuba ekiweza essaawa ekibuga kyonna kigenda kubbira kino awo nawe mulaba sente bali kunyembe naako akasaawe kahamba kagenda kubbira kemulaba kajja kufuuka swimming pool ako akasaawe ako kemulaba kajja kujjula amazzi bwekati enkuba n'etonya paaka empya paaka enkadde kahamu stadium boni nabijja kujjula amazzi olabe nga swimming pool bwe emmotoka zonna zibbire agamazzi newera enkuba essaawa enamba kijja kya bulabe. So tewaliwo environmental and social impact assessment report eyali badde ekolebwa netulaga nti ebyo byemugenda okuzimbawo bya bulabe oba bijja kuleeta obulabe bwe buti ne bwe buti. In other words,